Essuula eno omutwe gwayo gugamba nti neeyanjula ku mulimu. Essuula egenda bw'eti: bwe nava Emityana n'engugu y'enfaakaali w'ebintu byange nasibira ku nju gye napangisa. Enkeera neeyanjula ku mulimu ku ssaawa 2. Be nasangawo bandagawo okutuula mu kisenge ekya lukale nga bwe ndinda kkuubwa. Ekyanneewuunyisa kwe kulaba nga buli mukozi eyajjanga ng'abuuza oba kkuubwa yazze dda. Bwe yategeezebwanga nti tannaba nga yeewuunya n'okwebuuza ekimutuuseeko. Nalowooza nti osanga kkuubwa ye mukwano gwange. Saagwa butaka. Nagenda okuwulira ng'abakozi balabulagana nga kkuubwa bw'azze nga nno olwo akeetala akali awo kugambye nga kakirako ak'omusawo anaabaaga. Nali nsuubira nti kkuubwa bw'anandaba ng'ajja nga nnyaniriza bulungi ng'era omuntu gw'amanyi. Kyambuukako yampitako ku lutwe ng'atandabangako nga ne gye nnali asuddeyo eriiso limu bumu. Nga wayiseewo akaseera katono abantu baatandika okuyitibwa kinnoomu nga beefubitika eyo mu zoofiisi. Ddaaki nga mmaze n'okwayuuyamu enfunda eziwera, oluwalo lwange lwatuuka. Natwalibwa mu kisenge mwe nasanga kkuubwa ne banne babiri be yannyanjulira. Omu ku bo gwe baali bakazizzaako erinnya erya Luvuuma olw'okwogera ng'aganiira n'okuvuuma nga ye mumyuka we era oyo gwe bankwasa okunkolako. Ennaku ezaddirira zaali zaakatawuko nga twetaala mu kkuba ebifaananyi eby'okuteeka mu bbaluwa ez'okuntambuza mu kugemebwa endwadde era n'okumpimibwako ebyambalo eby'obwambega. Olunaku olw'okusitulirako lwatuuka ne tusitula. Twasitula kiro era twagendera mu nnyonyi gaggadde naye eri ng'edduka nawe n'osiima. Gye twali tugenda twagobayo nkeera mu ttuntu. Olwali okutuuka tebaatuganya na kutoowolokokako nga tutandika musomo. Twasomesebwa bingi ddala, gamba ng'okuwangana okukuba emmundu ez'enjawulo, entunula, enjogera, endowooza n'enneeyisa y'omumenyi w'amateeka owa bulijjo. Twasoma n'ebirala nkumu ebikwata ku bukodyo bw'omulimu gwaffe. Twakulungula emyezi 9 nga twatikka n'omusomo era olwaggwa nga tulaba lyatuleeta. Twatuuka kiro kyokka eky'omukisa nasangawo abannindiridde okuntwala ewange. Nakeera kweyanjula wa Luvuuma naye yantwala obutereevu wa mugole we. Bankulisa okudda okwaboffe emirembe era ne bantegeeza nga ne lipoota y'eby'omusomo gwange bwe yabali mu 5 banjozaayoza okuguwangula. Nalayizibwa ng'amateeka bwe gaali galagira. Olwo nemba nga ntongoledde ddala mu bwambega. Omuzimu gwa Kasooba gwali gwegaludde. Bye yandagulako mu buto byali bituukiridde. Nali nfuuse embega wabula nali nsobola okubeera kafulu nga ye. Nawummula olunaku lumu olwandibadde olwokubiri nga ndi ku mulimu nkakkalabya anti koonooweeka ate ne nnindiza baagigamba dda. Bampa erinnya X22Z era nga lye liri ne ku luggi lwa koofiisi kange omwali akatebe n'akameeza. Akameeza kaalimu akasanduuko akasibwa ate nga ku ntikko yaako kuliko ebintu byonna ebitera okusangibwa mu zoofiisi ez'emirimu ng'eno. Ku kisenge kwaliko essaawa ennene ey'ekideya kikompolanga buli kitundu kya ssaawa n'essaawa ennamba. Nategeezebwa nga bwe nnali ow'okukolagananga ne Luvuuma ku by'emirimu gyange. Luvuuma yali alabika bulungi, musajja mwangu atakaluubirira muntu yenna, atalumamba yadde okumimira era atekkaanya ne bw'omuteganya otya. Entunula n'enjogera ye nga bisikiriza omuntu okumwesiga n'okukolagana naye obulungi. Naye nga bwe bagamba nti omulungi tabulako kamogo, naye yalina kye ssaamwagalako. Y'engeri gye yalingirizangamu mu byama by'abalala ebitakwata ku mulimu yadde ye. Twewuunyanga n'okwebuuza ne twebuuza ekimunonoozesa ebitamukwatako n'oluusi okubalagalirwa obwereere kaamulali gw'atalidde nga tetukiraba. Olunaku olwasooka lwaggwako nga sirina kalimu na kamu ke nkoze anti nga siraba nawe ntandikira. Mukama wange yaliko gy'alaze ate ng'abantu abalala siyinza kubeebuuzaako ku kyemba nkola. Nali sibamanyidde era ng'abamu bakuumira n'okuntunuulira ekizimuzimu nga bampitako buli nabanga nfulumyeko mu ofiisi yange ne tusinkana. Bwe ntyo nga mbatya kubaasamiza akamwa ku nsonga yonna. Enkeera naggukira mu ofiisi ya Luvuuma gwe nasanga ayogera n'omuntu ku ssimu era olwagissa ne musoosootolera obuzibu bwange. Yannyonnyonnyola kalonda w'enkola y'ekitongole. Yantegeeza ng'abakozi baamu bonna bwe baali batamanyaganye okuggyako abo abakolera mu ttabi erimu. Abagenda okuyingira mu kitongole baali basooka kusunsulwa n'okukekennulwa mu ngeri ya njawulo nga tebannakkirizibwa. Bwe kityo tebaali bangi.
Ekitongole kyali kiyitibwa Nalubaale era nga buli mbega aweebwa ennamba. Ennamba eyo nga ly'erinnya lye, buli mbega agenda ku mulimu omuzibu yali ateekwa okugenda ne kalaadiyo kakuluunye akakwata n'okuweereza ebigambo era nga bulaadiyo buno bwakolebwa mu ngeri za njawulo. Oli ng'alina ekintu ekikulu ekyembagirawo ky'ayagala okutegeeza ab'oku kitebe nga kalaadiyo ako kaakozesa. Ng'asooka kwogera nnamba ye n'azzaako erinnya ly'ekitebe ate n'akomekkerezaayo nnamba ye. Awo kwe kugereza ku yange nti singa nze mbadde njogera nandigambye nti Z22X Nalubaale Z22X. Ab'oku kitebe nga bannyanukudde olwo ne mbategeeza kye njagala okubabuulira. Wabula singa omuntu abeera mu kabi nga nnamba ye agiddamu emirundi 2 ku ntandikwa. Nasika omukka, omutima ne gubuukamu n'entunnunsi ne zikubira kumu. Eky'omukisa omulungi munnange teyandaba. Naye Katonda wange nali nsokoddeyo kyama ki kino? Najjukira ng'ebigambo ng'ebyo nali mbiwuliddeko Teo lwe yalootera ewange. Simanyi bannange nga n'omuwala ono yali mbega. Naye nedda yali tayinza kuba nedda nga tebumufaanana. Wabula ate muli natandika okwebuuza nti obanga teyali lwaki yali anneekwekerera buli lwe mubuuza ebimufaako. Ebyo bimu ku birowoozo ebyatabaala mu mwoyo gwange mu kaseera ako. Bwe twava awo mukama wange n'agenda nga ndaga bakozi bannange. Yakomekkerezaayo bakuumi n'abavubuka abaakolanga ku leediyo ab'ekiro n'ab'emisana. Ab'ekiro emmeeme yabakwanirawo naye ab'emisana n'ebaboola so nga bonna nali sibalabangako. Naye anti emmeeme katale. Ebyokunnyanjula bwe byaggwa nga bwe nali mufumujja n'ensaba nzikirizibwe empiseeyisa amaaso mu fayiro ensengejje n'ondobemu ebinansobozesa okujja akagere nange ntandika okubebbera mu mulimu. Nakkirizibwa. Bwe ntyo natandika okufuukuula amafayiro naye mu kikangabwa kubanga munnaffe omu yali atemuliddwa mu nnyumba ye mu kiro ekyakesa olunaku olwo. Omulimu gw'okufuuza bye nnali neetaaga mu nfakaali y'amafayiro gwali muzibu ebitagambika, naye nange ne neefungiza amasajja okutuusa lwe namunyunguka n'okumuzuulamu mu bintu ebimu. Ekyanneewuunyisa kwe kubanga kumpi buli kantu akaali mu fayiro ezo nga mukama wange akakuba budinda. Bwe namala okusoma n'okutaba bye nnali nzijje mu mafayiro ne bye nnali ndobye okuva mu byasimattukanga bannange nga boogera, ne nsalawo kugenda eri bakama bange mbasabe ebintu 3. Bwe natuuka ku luvuuma ne byerema ate ne bijulira Wakkuubwa. Twagenda Bulembwe eWakkuubwa era ye mukama wange olwamala okwanjula ekyali kitututteyo nga yeddirayo mu ofiisi ye nga tusigala ne Kkuubwa. Nasaba nzikirizibwe fayiro nzitaganjulenga kiro n'ekyokubiri ngende nga balirirwe ku kitebe kyaffe ate kiro n'ekikomererayo akafaananyi kange kaleme kukuumibwamu n'obw'abalala era nzikirizibwe emirimu gyange ngikolenga sigoberera mateeka na bulombolombo bwa kitongole. Ekisooka yakikkiriza mangu wabula ebyasigalawo kwe kwali kalumanywera nga tayagala kubita. Buli kye namusaba nga nkiwaako ensonga ezikimunsabya naye ye ng'awoza kimu kya mateeka butabakkiriza. Enkalu zaakalambirira ddala n'amaaso ne gatandika okutumyuka. Nalaba bituusaawo kwe kumutegeeza kye nnali ndowooza kola yaabwe. Konze nti eyo enkola yammwe ey'ensiriba ejjanzi etayagala kukyusaako kuyiiyo bakutetenkanya terina kyejja kututuusa era yeegaanye ebikolebwa okuvaamu ekiramu. Oba mukwano gwange yatya kunterebula oba kwongera kunnyiiza oba yeetamwa lwa kumuzimbirira na kumupeeka bye nnali mwanjulidde simanyi. Wabula yanziramu nga yenna akaladde nti kale X22Z kale kola nga bw'osiima. Akapapula n'akampa kukko kwe kwali olukusa olukkiriza bye nasaba nakatwala ewa Luvuuma. Yakasoma era ng'akamazeeko n'andabikira ng'eyali tasiimye kikoleddwa. Yakassa wansi nga tanyeeze n'alowooza. Nalwirawo ddala nga nnyimiridde okutuusa lwe nakamusaba. Yayagala akasigaze naye ne mmutegeeza nga bwe nnali nkeetaaga okumpisanga ku bakuumi. Kyokka ne mmusuubiza okumufunira kopi yaako, ekintu kye nnatuukiriza nga wayiseewo essaawa emu yokka. Bwe naddayo mu ofiisi ne ntandika okwebuuza abaali batutta n'engeri gye baali batumanyamu nti oyo mbega oba nti mbega gundi atugudde mu buufu tumuggyewo oba nti y'anaagenda egindi. Wabula ng'okuva mu bye nnali nkuŋŋaanyizza kyali kiraga lwatu nti waaliwo omu mu ffe kirumira mpiiyi 2 alya mu lulime ne mu luzise atuloopa. Naye nga lwaki yali akikola? Yali akikola lwa ffutwa, lwa nsimbi oba yali mbega w'abaali gwe batusonseseemu. Nateesa mu mmeeme yange nsooke kwebuguyaza nga n'ebigambo
mbigendako kasoobo nga bwe mbyekkaanya si kulwanga saalimbira mulya mukaajanga nga mmamaala ne nsanirira abalabe baffe. Obulamu si kye kintu ky'omala gajaajamya otyo. Bwe ntyo nange natandika okwekuuma buli we naddanga. Nalaba ng'obudde buwungedde ne nva ewange ne ŋŋenda nga nsotya ne neeseebulula mu mbiriizi z'ekizimbe kya ofiisi zaffe n'ekyevumba. Saateranga kweramba nguudo nnene nga nzija oba nzirayo. Omulimu tewaba mutono. Naguno ogw'okutaganjula n'okwekennenya fayiro nalowooza nga nja kuseereza ligenda mugga. Naye wa namalira ddala akabanga nga nkyatubidde nagwo. Ekirungi nali nkwanaganye n'omusajja omukulu eyakuumanga ekiro te n'omuvubuka eyakolanga ku bya laadiyo. Nalabanga nkooye nga ŋŋenda kulasa mboozi nabo nga bwe tunywa ku kakaawa omukuumi ke yatokosanga ku kyoto kye. Nateranga kunnyuka ng'essaawa ziri eyo mu 8. Saalina kinkange ebbanga lyonna lye namala nga ntinkuula fayiro ozza okuggyako lumu. Obudde bwali bubi nnyo ku lunaku olwo. Ate nga n'essaawa zeereeze. Bwe ntyo kwe kwagala mpite mu kakubo ak'enziguta ak'amakutu ntere ntuuke ewange kujjaaleko. Mba ŋŋenda nsaliikiriza bwe ntyo ne nnengera omuntu ng'ajja gye ndi. Yali ku ludda gye nnali ate nze n'endaga gy'avudde. Yakomawo ku ludda lwe nange ne nzirayo ku lwange. Kino twakikolera ddala enfunda eziwerako nga bwe tusembereragana okutuusa ku mulundi ogusembayo lwe nagumira ku ludda lwe naliko. Munnange yali andabudde mu lulimi lwaffe olw'ekimenyi ky'amateeka okusinziira ku kikolwa kye kino nga bwe yali ajjirira nze. Naye sirowooza nga yamanya nga nange olulimi olwo nali ndumanyi nga n'ebirowoozo bye nabisomedde dda mu bbaasa. Abantuukako ne mbuuka omulundi gumu ne musonga olunwe mu liiso bekku. Naleka awunzisa omutwe era akwatiridde eriiso n'emmyansera okugenda okussa ekikko we ŋŋandika. Eryo ekkubo nga ndiziba saddayo kulikwata. Omulimu nali ngukutte bulungi era nga guseeyeeya mpola ate ne gwekiikamu amasingiisira agammalira ekiseera nga nkyaganyonyooganya ndabe gye nnaagaseetereza. Byajja bwe biti. Lumu nali nzikizza ettaala era nga nkyalowooza ku byensomye mu fayiro n'oluvannyuma nyenyuke ne mpulira ng'omuntu aggula oluggi. Nasoobera ku bunkenke ne nzigula oluggi naye nga sirwekaasa ne nningiza mu lukuubo. Saasooka kulaba kintu kyonna okuggyako akasittaale k'ekitangaala akandowoozesa ng'eyaggala oluggi yali talukunizza bulungi. Nga wayiseewo akaseera omuntu yava mu ofiisi ya Kkuubwa. Yakoleeza ettaala ez'omu lukuubo n'asiba ofiisi mw'avudde nga bw'amagamaga ne yeekandagga ng'akutta olukuubo nga bwe lugenda nange nga mmugobereza amaaso okutuusa lwe yakwata ensonda n'abula. Saamwetegereza kubanga ettaala zaali zaaka kibondeeza. Naye ne waakubadde kyali bwe kityo kyokka muli nakakasiza ddala nga teyali Kkuubwa. Kkuubwa yali lulangalanga lwa musajja naye ono yali wa kitema. Ofiisi nagiggala bukubirire mu muwondere nga nsuubira nti osanga nnyinza okumusemberera ne mmwetegereza. Saasobola. Nagenda ku kyoto omukuumi we yali ne mmubuuza omuntu eyali ayiseewo n'ekkubo lye yali akutte. Entunula gye yantunuliramu n'engeri gye yannyanukula byali biraga lwatu nti obanga teyandowooleza kubanga ntabuse mutwe yakakasanga nali musaagirako busaagizi nga bulijjo. Yali tannalaba muntu mulala yenna ayingira oba afuluma okuggyako nze. Twasibulagana ne ntambula nga neebuuza gwe nali ndabye ne gye yali abulidde. Yali afuuse kkapa nga bano abamu bempulira oba nali ndabye muzimu. Omukuumi ye yali annimbye naye nga yali nnimbidde ki? Bulijjo era ne ku luno nga ndabikira ng'omuntu mwesimbu. Nedda ali talimbye. Natuuka ewa Kkuubwa nga sitegedde. Omanyi gye najjanga ebisumuluzo nga ngenda okukola era ne mbizzaayo nga nnyinyuse. Tebyasulanga walala wonna. Nawaayo ebisumuluzo era n'antegeeza nga bwe yali obwedda tannasengukako nga nninda. Abawaka baali baagenze mu kyalo era nga n'omukozi azzeeyo gy'asula. Ennyambala y'ekisaazisaazi gye yali ayambaddemu n'endabika ye yonna awamu nga bijuliza bulungi n'okumujjulira mu kye yali agamba. Namatirira ddala nga si gwe nali ndabye ng'ava mu ofiisi ye. Nali ndabye muntu mulala era oyo ebirowoozo gwe byatandika okuwenja. Natya okubuulira Kkuubwa bye nali ndabye si kulwa nga nzijula ebisambagala ne binfuula omwogera byanjwanjwa.
Waayitawo ate akabanga katono ne ndabayo ekyayongera okunsiikuula ebirowoozo. Obudde bwali busemberera ettumbi era nga nva mu siniima kulaba bifaananyi ne nnengera omuntu eyanfaananira okuba nga wamattuse mu kizimbe ky'ofiisi zaffe era zijagalidde mu kikabuuti n'ekikoofiira era ng'atambula asaayirira. Bwe yagiranga n'atunula emabega nga bw'amagamaga n'oluusi okuyimiriramu ng'alina kye yeekengera oba ky'ategereza. Kino kyansendasenda okumugoberera naye nga mwesuddeko akabanga ate nga ngenda neewogoma mu miti egyali ebbali w'oluguudo aleme kundaba. Twatambula bwe tutyo okutuusa lwe twavvuunuka akasozi n'ayimirira, nange nakonera we nnali. Omuntu yafubutuka ebbali w'oluguudo mu bitiititi, ono n'amukwanga ekintu kye yakukunula ey'omunda mu kabuuti. N'oli bwe yamala naye okukikuba endyanga ne batandika okudoodooma n'okumuumuunya nga bamagamaga nga balina ebyekyama bye bateesa. Ebigambo byennyini saabiwulira. Oluvannyuma baasiibulagana. Oli yeekwakkula n'agenda ng'ono amugobereza amaaso okutuusa lwe yabulirayo. N'ono yakyuka n'asala oluguudo. Yali atambuza ssimbo, takyamagaamaga, afuuwa n'ekiwaawawa. Leero ng'omuntu atakyalina kyeraliikirira ku nsi bw'aba. Engeri gye yali asaakaatiddemu n'okwebuutikira okwo ogatteko okumpita ewala byandobera okw'omwekkaanya. Bwe yazimirira nange neetegula ekifo si kulwa nga nsangibwawo n'ensoowerera bye siridde. Ekirowoozo kyanzijira nga nali mpugira kungulu mu ga mu nteega, so ng'ebiri eyo wansi mu ddubi bye siraba byefukula. Guno omulimu nali nnyingidde busa bwa mbogo era ddala nkeesa lukya. Essuula eyo awo weekomye, weebale kuwuliriza.